namba tukwatagana ebyo namba tukolagana tukola kukingi n'omufuna bwoti mufuna kakati ali wakayeyagala omuyimbi asembayo yita kamiliyoni omuyimbi asembayo Dr. Kamiliyoni Sembera mwita omuyimbi adako Dr. Sembera tombile tonanga bamta Dr. Kakati Dr. Saiso kulaba n'okusanga Morisike kisasanyusa ennyumba akulabye yagiyinze Dr. Saiso buli omu kakati Dr. abantu abagala kumanya ebikwatako bakumanyi bayimbidde emyaka egisoba 40 ati ndi wakali oli wakali oba wakalagenda okuze kojjawo ani kwe kakati abantu abagala okumanya obulamu bwo babumanyi babulabyemu ku bakyala babulabyemu ku baana bagala bamanye omukyala gw'olina omufuna otya bagala sitole bagimanye omufuna otya omukyala w'oli Daniela namusanga ne mugamba lwaki tozokano gyonnabako nga kyonnagenda ng'omukwano gunsusse kodiya najja amaaso ga myuse fanagana ng'aliko ekikoola gyonnyambe gwayongeza effuta n'omufunirako olwo saamufunako olwo n'okola otya era nenyiiga bwe wanyiiga n'okola otya nemugamba Daniela n'ayita bawanji agataako iye yakeera wakakumatya nakati yali afumba ebigambo endagamu okunyiga nze mbabule mukulu sebo ingilia alo oyita bamwenkana muzanyi sobe tumalize mujja kusanya nga tuvudde wano omanyi omuto bwalaba ku muto alabira ddala emirembe kati bondola kateka kujjama abanyu mbondize naye owunyeranga mumakinze ekitanandaba kalasoka omalirize ebyekikulu nesinga nandaba bwati ajja kujjanyi kakati nibatonamange emirimu gibuze mu Uganda emirimu tegikyalabikirako ddala kyalabika unemployment is way above naye manya ebisinga okubuza emirimu ensi erimu gye bayita LFD omuntu gyasoma ku economics kyeki LFD weyiga ebintu by'oluzungu kyo ya Uganda bagala low financial debt low financial debt kati gwe ngekiti wakoma mwano kakati kekategeezaki tojja bitegeera niwe nakunyonyola kale tugende n'ekyo egikalubye tuli inflation naye ebintu bikyasinzira etabuzi emirimu abantu bagyeyagaliza bagiranga ne bategeka interview ne basuula bonna kati emabega eddwaliro lyayitendegabane abasawo basoma obusawo mujje tubawe emirimu tukubuuze naye interview yaluuza olina okujja nga kituufu wasoma obusawo ng'oli mugezi ng'obutegeera bulungi ng'oli avid ng'oli masawo okitegeera gwe Dr. Interviewer yefe abamaze abavudde mu college of science ojja kuwoomerwa nkoze entudde mulimu wasoma tuli ku interviewinga basawo era abanayitamu tugenda kubawa omulimu babenga bakola mu ddwaliro lyaffe ekkulu number 1 come isebo nice to meet you. Nice to see you. Your names? My name is Dr. Isaac Newton. Dr. Isaac Newton. Yes, sir. Dr. Isaac Newton says okula. Yes, sir. Oli musawo. Ndi musawo. Kituufu oli musawo. Pediatrics doctor. Was specializing mu ki? Gynecology. Gynecology eri bakola batya? Bebalongoosa. Bebazaalisa. Kati njagala oyogera ebintu ng'obirambulula bulungi okutegeera obulungi. Kati olina emyaka emeka? Emyaka 34. Kati obusawo obusomera wa? Makerere School of Science. Wali okozeeko abantu bonna? Badde Rutandika. Ng'okolayo ki? Nga tujjanjaba abantu omutwe. Oli wa mitwe? Ndi gynecologist. Owaki? W'emitwe. Oli wa mitwe? Essebo. Kakati bw'oba oli wa mitwe? Essebo. Ngenda kubuuza ebibuuzo. Ekyotaku. Bw'obiyita? Essebo. Tulyoke. Nfuuka omusawo omupa omulimu. Olyoke ofuuka omusawo. Dr. Isaac Newton, I know what. Oli wa mitwe? Kakati ku mutwe kuno omuntu asobola okumera ekiwalaata. Essebo. Nga tekuli enviiri. Essebo. Mu lulimi olusawo. Essebo. Ekiwalaata ekyo tukiyita tutya? Naked head. Ongambye amannya gwani? Dr. Isaac Newton. Kakati Dr. Isaac Newton. Nam.
tujja kukubira. Mugenda kukubira Kiganye. kale Kiganye. kale twakita kusoke Oyo n'agenda nga interview emusobedde. Next. Tusanyusa kulaba nange amanyago. mazinga Mazinga eddala. Jackson. Yes, Kakati Mazinga Jackson oli musawo. nkutidde Wasoma omusawo. bayita bajjanjaba ebisolo nga nzibaayo Kakati ebigambo bibere bitono nze kubuuza kyekubuuza kyoddamu. tewali tatatutako Kakati wasomerawo obusawo. waffe kukyalo Wa specializinga mu ki kyogamba nti kino. ndi mukugu mu bisolo eba binene oba bitono ebisolo n'obusolo Kimala. Kakati olwaleero program tetuliko wano yakufuna abasawo tunateeka mu ddwaliro ly'abantu. nawulidde Eddwaliro ly'abantu. anti ntomanyi nti ekisolo bwekibayita omuntu nsobola okujjanjaba n'aba abantu Mu bantu ogenda kujjanjaba kiki wa specializinga mu kyotegeera. buli kimu nkimanyi Buli kimu okimanyi. eba oli kikimu Okakasa. maaso nyindo mimwa mimiro Byonna bitegeera bulungi. byonna mbitegeera bulungi N'amannyo. amannyo nago nga tegeera Dokita ogambye erinnya ani? mazinga Mazinga. Jackson Kakati Mazinga Jackson tukuwulidde. Era okusinziira ku mutendera gw'interview gwe tuliko kyagenda kwebuuza kwe tulikola nabo. Ogira otuulako wali. Ngira bakuyita era bijagala okonsalutinga wano. Nabo bokolifayinga. Kwatagala omusawo nga bitegera bulungi ngasobola okwogera nannyonnyola. Soko tuwalira bigenda okwebuuzaako nabo bokolifayinga. Omusawo next yaddako senderawo. Tusanyusa okulaba ekimu dokita oli musawo. Amanyago Dokita mafiya liponi amanyago g'obusawo. dokita Wa specializinga mu ki? ebintu by'amannyo Ebyamannyo dentist w'amannyo. Kakati gyakubuuza ekibuuzo kimu okiyita by'amaanyi then tukakase tugenda kutendera. Kakati omuntu alongoosa amannyo bamuyita batya mu Lungereza oba mu lulimi olusawo? akola ki? Ajjanjaba amannyo bamuyita batya mu Lungereza oba mu lulimi olusawo? olulimi olusawo oyo aba pulamba. Abaani? Pulamba akola ki? amannyo Omwana oli musawo. n'afiya liponi Kigaana ojja kujja mu interview ez'omwaka omulala oba gezaako ewalala. kati ngende Kigaana kati olinamu ekyebiryawo interview zino zitugaba ssente buuza gwe tojobodo n'ekyebirikizizeeka ando tewali naye sobola otuleko wali. olinamu Tewali sobola otuleko wali. n'akasawako katapu Tekina buzibu sokubeeyo kameka kasawa kameka naye oli musawo oyiseewo ameka n'adamu watonisawa yameka oli musawo soko okimbukira oli musawo jamu esawa yange jakukuweyo ebitamaki jamuleetaleka osasoma musawo jakukwe lete esawa eta security nabakumye edda lete esawa basawo banange mujje munyambeko japakubawo nalete esawa leka sawa kovuddewa tulowooza ndi mukutaaga ngenda gikuwa ati jako tuyingiza n'ababbiwa nanengatta empya amaterengera gaggawala ekale tonyiye nkulesi kati oyo yayitawo okutuuka mu ddwaliro jajja ng'ayiseewa ogamanyi yaggaitase kale next
Access Okulama. Yes, good morning. Yeah, how are you doing? What's your name? Morris. Morris. Yes. Morris, oli musawo? Most definitely. Ojjanjabira wa oba wasomera wakale? Somebody one year because Nakajama the PhD and South Africa. Kakati Morris, erinnya lye ddala? Morris by treatment. Morris. Kakati Morris, yeah. Nyine ebizo bigenda okubuuza bonna bubiyise ofuuka omusawo I am jjujja. a surgeon by profession. You are a surgeon. Yeah, a surgeon. Olongoosa. Mitima. Kakati ngenda kubuuza ebibuuzo bw'obiyita ofuuka omusawo. I'm very certain. Ebibuzo bino bigenda kwetooloolera wonna. Ekisooka. Kyenkubuuza kyoddamu. What is photosynthesis? What is photosynthesis? Point of correction. Yes. It's photosynthesis. Good that. Good that. Photosynthesis. More, you are sharp. I've liked you. You have the right choice. That's so compare. Standing in front of me. That's so compares. And now photosynthesis Yes. is the process by which the plastic they are producing sunlight and structure. Okay, it's quality. Thank you very much. Oli muntu mulungi. Kati ungambye nti waspecializingamu Sandi mitima. mbikakulakusa mitima. Kati ebibuzo byendeeta biri ku mutima. Now that is my part of expert. Kakati, what is the largest blood vein on a human heart? How do we call it? The largest vein on a human heart. The largest vein on a human heart is called the inferior vena cava. Inferior vena cava. Correct, wonderful. Yeah. You are good. Good to go. Now I'm bringing the last question. Okay. Boyita kino? Yeah. Ate nga ndaba wudda. Yeah. Kikyali ku mutima gw'oŋŋambye. Mutima. Now I'm asking you, yeah. What separates on a human heart kudeli ku mutima? Separate ku mutima kwe tukyali? Yes, what separates the right ventricle from the left ventricle on a human heart? The right ventricle. Tosekera mu interview sebo. The right ventricle? Yes, sir. This good in the middle. Wakati ekyawula right from the left ventricle on a human heart. Ongandi wa specializing ku mitima era ebyokulongosa okutegera bulungi. It is called, what separates the right ventricle and the left ventricle? Is called the septum. A septum. Wonderful. Good to go. Yes. Ebibuuzo byonna obiyise bulungi. Kakati ebibuuzo eby'omusawo. Nkubuuza ekibuuzo ekiri geno ekisembayo. Oli wa kibiina ki? Oli wa kibiina ki? Sikutegedde. Oli wa? Njagala ndage ekibiina n'akabonero kaakyo. Oli wano? Kikonde tukiraba kiki. Asoko yawule oli wa kibiina ki? Ensonga yali yakwerinda. Pati y'obusawo giyise. Oyagala musawo oyagala munnabyabufuzi. Bulonde. Wazze kirundu twabaye nyana. Kira kye musira bulungi tukola. Musane mwe bale nyo sio tani.